Sabbiiti ewedde wakati w'ennaku z'omwezi 14 n'ennaku z'omwezi 17 waliwo enteeseganya wakati wa Minisita omubeezi owa Uganda avunaanyizibwa ku bakozi wansi wa Minisitule y'ekikula ky'abantu Esther Davina Anyakun ne Engineer Ahmed Araji Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu ggwanga lya Saudi Arabia. Enteeseganya zino zaagendererwamu okusala amagezi ku nsonga za bannaYuganda abaakwatibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia ku misango egy'enjawulo era waliwo ebyatuukibwako. Olwaleero Minisita omubeezi Esther Davina Anyakun akakasizza nga bannaYuganda bano bagenda okuteebwa era nga mu bbanga lya nnaku 6 enteekateeka zino zijja kuba ziwedde. Minisita owa Saudi Arabia mwennyini yatugambye tukolagane mu nnaku 6, those are 60 days okubanga tusobola kukola eno process. Minisita ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti agamba nti bannaYuganda bonna abaakwatibwa baakukomezebwawo okuggyako abalina emisango egya nnaggomola. Naye okuggyako abaana abaakwatibwa nga balina drugs, enjaga n'abalala abafuna abatta abantu eyo. Wano Minisita waasinzidde n'alabula abeetikka eddagala ly'ekinnansi okulitwala mu nsi z'Abuwarabu n'abeetikka emigugu gye batamanyiiko mayitire okukikomya. Leaves they pick in the plantations here in their villages. And when you reach there, those Arabs don't understand those things. You go and smoke those things, they will think that you're smoking a drug. So you leave your pipes in Kampala, leave all your leaves here in Kampala. That please don't talk to strangers. Don't accept any baggage that doesn't belong to you because you don't know the intention of that baggage. Minisita Anyakun akawangamudde nti gavumenti yakuno terina nteekateeka zonna ez'okuyamba omuntu yenna anaakwatibwa n'ebiragalalagala mu nsi ya Saudi Arabia olw'amateeka amakakali agaliyo. Ekisooka njagala kuwulira eggwanga nti bwe bakusanga mu ggwanga lyonna lyonna ng'olina enjaga, ffenaffe nga gavumenti tetulina maanyi ga kujjayo. Ono asiimye nnyo gavumenti ya Saudi Arabia olw'okuwulira omulanga gwabwe ne bata bannaYuganda bano era agamba baakwongera okulondoola bannansi bonna abakolera ebweru w'eggwanga. Naye nnyo njagala kwebaza gavumenti ya Kingdom of Saudi Arabia okubeera nga bakkiriza amaziga gaffe okutaasa abaana baffe. Mwebale nnyo mubayita. Okusinziira ku lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor, bannayuganda abawerera ddala 1,748 baagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okunoonya emirimu wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2024. Nze Eric Mwanje ku Ragugudde TV agaguddewo.